tezinaggwa ate tezinaggwa kuba abakayana ate bbaze naye DNA tulage ku DNA ey'omusajja oli gwe twagambyeko eyafa Ssalongo amanya nagalina wano oyo Nalongo yazaala bana 10 kati oyo Ssalongo ku myaka 5 mu 2 gye yali amaze nga amanyi Ssalongo DNA bwe yakomyewo nti ssiyabazaala abaana 5 ku 10 nga n'abalongo si babe n'akutuka naye ng'oggyeko olugezigezi kwegyo emyaka DNA oba ojagaza ki n'akutuka n'afa because nga tayinza kikkiriza nti si Ssalongo n'abaana bali bamaze ebbanga yonna kati Nalongo ono ye waali ayina bwannyonnyola ensonga zino nti yagamba ono omwami ntotawana bya DNA enze nzaala abaana naawe okimanyi emyaka gyonna egyo n'agenda nga mikwano gye bye bamugambye genda okola kwejjako bitiibwa bya Ssalongo okitegedde bwe yafa Nalongo n'asigala kati nze nkole ki katunyumiza emboozi waliwo omukyala gwe bayita Kaganda be baleeta okugamba nti bagende mu mbaga butonde nze nafuna abanzimba ne baŋŋumya neŋŋumba naye Ssalongo ye teyafuna bamubuulirira Ssalongo ye yafuna bamuwabya buwabya ne bamubuulirira paka lwe yafuna obulwadde n'alwala paka lwafudde era abo abatamugumya abatamubuulirira be batta Ssalongo senga waali be baamutta DNA teyandibadde nnungi mu kiseera kino ng'abaana bamaze n'okukula abaana nga bakulu teyandibadde nnungi kubanga omuntu oba omanyi nti abaana wabazaala wa musajja oyo oba okakasa wabula bano abaagala okubba abaagala okunyaga be baagala okugira ki okubeera nti DNA bajagala abaagala okuba mpozi mazala Ssalongo yafa alina ennaku nga yekyayekyaye amaka gonna agakyaye talina mwana amusemberera bantu bebbali be bamusemberera be bamubuulira buli kimu kyonna fe batuuka n'okutuvuma obusiru ne batuvuma obusiru so nga ate gwe bw'oba mu kintu ekikyo tosobola kugenda kulumbagana kya munno tosobola kugenda kulumbagana kya mulala oba olina kulwanirira kikyo naye ne batuuka okutuvuma obusiru wano ntuuyo zange bino byendiko si bya busika nabikolerera ne bba wange ne tufuna ebibanja ekyebutakola ne bakitunda naye kati na kino nze wano wetuli si busika twakolererawo mu ntuuyo zaffe ne bba wange nze bba wange yampasa nina emyaka 14 era nkaddiridde mu maka muno myaka 14 kubanga tebamubuulirira tebalina kyebamu omuntu ogumya omuntu n'omugumya n'omugamba kuno naye ne bamuyenjebulira ddala ne bamujja n'awaka ne bava awaka twava Entebbe ne Ssalongo nga tuli babiri ne tugula amaka gano era mwe tuzaalidde abaana bonna mwe nzaalidde abaana bonna nga tuli babiri ne Ssalongo naye kikwewuunyisa okulaba nti bamutunza n'ekibanja ekirala kyonna n'akitunda n'atunda n'ebintu by'omu maka byonna ente zonna n'azitunda n'azimalawo ng'ate twakola ffenna ebintu byonna ne babitunda ne tusirika ne batufuula abasiku kubanga baatufuula abasiku bwe baatunda kiri ekibanja ekyebutakola ne balowooza nti nakino bajja kujja bagireki bakitunde ne balowooza nti ekibanja kyebaatunda kyebaamala okuga omusajja yakimpi ate kati ekibanja kugenda okwekanga nga mukalaasa avaayo nti ekibanja yakigula netwebuuza ne tugenda mu kkooti mbanja ne tugenda ewa RDC ne tumunyonnyola kati ne tugenda ne mu mikono okugenda okukebera emikono ng'emikono gyabafere nga tekuliko muzeeyi we yasayininga ne baagala okwagala okujja okukitujja okutunda awaka wonna batundewo batwalewo nga kuliko ne mulamu wange nga yabakulembedde okwagala
kubanga omuntu okufayo n'agamba nti Ssalongo talina baana katwabye olumbe kikwewuunyisa ne balonda omuzzukulu nti ye musikaawo ne bagenda ne bajjayo ebiwandiiko balina ebiwandiiko bye bajingirira bye baali bajingiridde ne babireeta mu lumbe abamu ne bagenda abalala ne bagaana kati muzeeyi kwe kugamba nti abo abagaanye si bange yafa ali mu mbeera mbi nnyo kati bwe yafa bano abaana abandi badde bamubeerako ne babagobawo ne babagaanira ddala ne batwala gundi ebbaluwa gye yafiirako ne bagitwala ne baagala okwabya olumbe nga tebatubuulidde namwandu tebamubuulidde abaana tebababuulidde bawoza mbu yafa talina baana kati ne balaba omuzzukulu bamuyita Lydia nti ye musikaawe kati olumbe ne luyimirizibwa abaana ne baluyimiriza ne bagamba tekisoboka kwabya lumbe lwa taata nga tebatubuulidde abaana olumbe ne luyimirizibwa era nekutuusa ku ssaawa yakakati terwabizibwanga kubanga 66 mwe nafundirirwa nze nga nina emyaka 11 y'emyaka emikulu naye bannange ng'alina empaka nga tawuli naafa obubi yafa simanyi amenyesa okugulu abaana bamulabako ng'amenyesa okugulu oba yagwa bugulu gye tulaga walala beesonyiwewo ddala baveewo Nalongo mwagadde alina okulemera ku mazima okulanga n'omusajja wategeera nti abaana si baabe gwelemera ku kituufu Ssalongo lwanga omulemirembe baali bamaze emyaka 58 mu Bufumbo Nalongo alina emyaka 74 emyaka 52 ye maama yasigaza ekya Ssalongo ani maama asigala Nalongo emboozi eyo lwaki ngikomezaawo eggulo bwe nayogedde ku mboozi eyo njukira footage waffe n'afuna obuzibu naye mwala komenti zonna nzoza kuliko komenti nga 13 nga mwenna muliko discussion eyo so emboozi tebankadde ekyo kyekituufu ate naddala ng'enyuma kati naye sokolabe kino waliwo abakyala nabasanze nateete soke kididdi ng'agamba ebya Grace Kani omwana akyakaayana nze kyemmanyi oba tusooke abakyala nga balumiriza ku DNA nga bawa amagezi kuba suubira nti oli omukyala wagira DNA bano nabasanze nateete mu bitaala naye buli mukyala gyali tawagira DNA simanyi na lwaki kyekituufu gweyagala omusajja wange afa olwokuba nti DNA omukyala yatuuse n'agamba nze kati wabula kati omulemu tukomewo kubanga nze kinsuseeko ekyenkya kikutuusiddwa bukidde olwokuna zaakuyeko bugule tukulaze engeri abanene mu FDC bwe beeyuzizza ne beerangira ne ku ssente z'okulwanyisa noopu mulimu ebipya ebizuuse ku mukazi yattiddwa omuzungu omubadde n'ebyokufumba mu mali 2 ebya bbulooka w'ettaka yakubiddwa amasasi agaamutiddewo kizuuliddwa nga byabaddemu okukyanga abakazi ng'Obuganda bwetegerera okujaguza emyaka 3 egya Kabaka ku Nnamulondo tukuleetedde engeri ab'Emmamba gye bajjamu okutikkira Kabaka ennaggalabi omuzadde alina omwezi wa P6 ne P7 bamuteereddemu paasi PLE amuyamba okwetikira ebibuuzo eby'akamalirizo kwe tukugattidde ne ansa ezaafuluma ku Mande mu byemizannyo tosubwa ebikulu ebyabadde mu nsiike ya Man U ne Lyon mu gw'okwegezaamu tukugattiddeko n'ebipya mu katale k'abazannyi mu Bulaaya bino byonna mu Bukedde olwokuna abula 10 zokka.
omubadde n'ebyokufumba mu mali 2 ebya bbulooka w'ettaka yakubiddwa amasasi agaamutiddewo kizuuliddwa nga byabaddemu okukyanga abakazi ng'obuganda bwetegera okujaguza emyaka 3 egya kabaka ku Nnamulondo tukuleetedde engeri ab'emmamba gye bajjamu okutikkira kabaka ennaggalabi omuzadde alina omuzi wa P6 ne P7 bamuteereddemu paasi PLE amuyamba okwetikira ebibuuzo eby'akamalirizo kwe tukugattidde ne ansi ezaafuluma ku Mande mu byemizannyo tosubwa ebikulu ebyabadde mu nsiike ya Man U ne Lyon gw'okwegezaamu tukugattiddeko n'ebipya mu katale k'abazannyi mu Bulaaya bino byonna mu Bukedde w'Olwokuna abula 10 zokka. Bukedde w'Olwokuna zaakubyeeko bugule tukulaze engeri abanene mu FDC bwe beeyuzizza ne beerangira ne ku ssente z'okulwanyisa noopu mulimu ebipya ebizuuse ku mukazi yattiddwa omuzungu omubadde n'ebyokufumba mu mali 2 ebya bbulooka w'ettaka yakubiddwa amasasi agaamutiddewo kizuuliddwa nga byabaddemu okukyanga abakazi ng'obuganda bwetegera okujaguza emyaka 3 egya kabaka ku Nnamulondo tukuleetedde engeri ab'emmamba gye bajjamu okutikkira kabaka ennaggalabi omuzadde alina omuzi wa P6 ne P7 bamuteereddemu paasi PLE amuyamba okwetikira ebibuuzo eby'akamalirizo kwe tukugattidde ne ansi ezaafuluma ku Mande mu byemizannyo tosubwa ebikulu ebyabadde mu nsiike ya Man U ne Lyon gw'okwegezaamu tukugattiddeko n'ebipya mu katale k'abazannyi mu Bulaaya bino byonna bakugivaako abakyala abo abakyala bali bibadde gamba nabasanze nateete kiro ne bagamba nti kati omanyi DNA gyesonyiwe naye abakyala tebaagala DNA n'abasajja bagiremeddeko ebyembi abasajja bagiremeddeko ate be banogoka be bafa feiti ate abasajja bakyasinze n'okukola ekiraabo ne bagenda n'agenda gy'agenze n'akola byakoze n'akomawo kati g'osuubira nti ye munna anaabeerawo atya gamba omusajja n'agenda n'akola obwenzi ng'omukyala yasuubira n'akola atya lwaki tomugumiikiriza bwadda ye nga tagumiikiriza gy'abaali abasajja balina ebizibu n'abakazi balina ebizibu abasudde yayimba oluyimba ne Nabiri agamba nti balina mukazi gwe baleese ewaka namba 2 Nabiri n'aloopera mwanyina basudde mwanyina ze ngenda kunoba olunsi nfe ye omusajja yaleese kazi ddala ddene simanyi oluzungu lyalusomako liyigirize batula ne baze ne balulya balabaawo ndowooza n'olubangiriramu ate bagaana katinaga ti ndabye Nabiri ngenda kunoba kati n'alyoka agattako nti naye omusajja abanga ki Nabiri yabuuza olina omukazi nga nze oli bulungi naye n'oleeta n'omusege ongatteko basudde n'amugamba naku butasiima nobeera n'ekintu ng'omuntu akiraba ne n'agamba ono anjagaza kimazima ddala naye abasajja bakusobera n'obeera n'omuntu nga kyekyo nonyayo ne kalungu si kalungu gundi wamma abakyala mwogere ogambye ki simuyinaamu aliwa abange bali ku halaali tokole DNA ate nze nyinamu wa DNA abange naye bakasakibwa butata waabwe yoyo ebbaawo naggala tugenda kukola DNA ngagenda era aswalirayo nasanganga babi baawo nakera mukole DNA oyabazaana kuba mikwe onoonyakoki ayagala kakasa baana be ng'abakakasa atya gonze kugaye babogonono genda onoonye yabazaala omubawo ate ombuuza bikyeru ndoyabazaala namboko zenyini omusajja kuweerawo sirapuzo ng'oli munyiivu omwana nkugambye abaana babo ani azze naakubanja olyoka ogambe nti ate babatwale ku musaayi tebagenda tutta nga tukyali balamu kati obbaawo nagamba mugende ku DNA nandi bwajja nagamba tugenda ku DNA ariko abatwalayo yamanyi gwe bw'obatwalayo nosangamu ataligo ng'omugabo nze kati mumuteekeza abakazi bonabona ebintu byabasobako dda tolina okukola abaana kola kibalekitukebeera kati baba bakuwa effe tukuze abatali baffe mukuze bukuza munalabireyo oyinza okuba omwavu ng'omukyali guluke bakuwadde gwe mukazi nekugaggawaza fami kati otegeeza ki ekyentegeeza tebagenda era bwabatwalayo nasangamu ataliwe yamanyi yamugaba omwami omukola kino osanga agambye nti mulimu atali wowe nze nina obudde mukole sirina byamukolera yamanya tunke n'ensi nze mmanyi bonna bano abaana bange mbazaalira mu kyalo mu bitooke bano abakyusa batya ate ba mu byalo bano bebakyusiza mu malwaliro ze bazaala alaali wali
ku kitooke ng'omwana mulaba ali mu juba ati tolinawo ŋŋambira nti omwana si wa mwami musajja ng'ogambye nti owuwo omuzaala otya nze awange mbazaala ntegeera siri wa kalifoomu nsindika basindike nga ntegeera bulungi bwe bakakuwa omwana owange tamba ku kido ngenda naye mba naye muleba wooti ng'okalaba olukakuba ali ng'okateeka ku kifuba mulimu gye bagamba nti banaabatwala ku DNA nti babakyusiza mu ddwaliro teri nze awange mbazaala ntegeera oba owebuzaabuzi toyagala genda ku DNA kutidde siri wa kiso mba ntegeera bulungi niye babatwala ku DNA yamanyi jeni eyo genda suula basajja eddalu baagala tebaagala omugezi sente waba awulira nga zimupika nyabe azimpe nze ogenda ku DNA si sente nyingi mbu sente zimpala kati kangende ku DNA kuzuula amazima negakutwala wa yeggwe ng'oyomba nyo sokoleka enjogeri ebyo biyomberamu lwaki sokoleke banne temutukkiriza nakukwogerako agambye atya nze representative w'abakyala anti tetuganye naye kati w'abasajja omwaganya boogere nti mwogera kinga mugenda fa bannange teziba sente nyingi wabula kuzuula mazima bw'ogazula ki ekiddako nze naganye n'omuyimbi gwe mpulira nga njagala agende ku DNA naye tannakimanya badde nyina nange mabegakawo gwe badde mpagira agenda ku DNA nga naye nkimanyi nti waliwo possibility okubanga omwana siwe n'emukwano egirekemu bulungi gyesonyiwe muliriza agamba ati mwami Seguya nkulamusiza ndooza bituufu birabatudde naye ekyotera ku kyalo Nkenge waliwo omwami erinnya kandireke mukyala we yazaala abaana nga 15 naye nga talinaako n'omu nga mulimu n'abalongo ebyo ebintu si bipya lwakuba tosobola kugendayo kati mbabuulirako abasajja kye muba mukola oba owulira nga oyagala nnyo ogenda ku DNA esooka ogende weekebeze fertility yo olabe oba nsobola okuzaala bw'omanya nti nsobola okuzaala ogenda okole DNA kuyinza n'okugenda n'otwatwana kubanga wali tozaala ne bakuyamba ne bakuzaalira kati gwe ate okola DNA kale ekyo kimu ekyokubiri bw'oba agenda ku DNA mukkanye n'omukyala omukyala basooke bamukole DNA n'omwana oba yamuzaala kubanga bayinza okuba bamukyusiza mu ddwaliro kati gwe n'okola DNA obufumbo ne bufa mukyala wattu ali innocent talina nakyamanyi mukyala akuuma obwesigwa lwakuba abakyala ebiseera ebisinga babatwala nti bo tebalina bwogerezi bebenzi naye nga basajja be babatandika yagamba no kalongerezi ke tukola naye kubukedde fm abaami obwenzi mulimu gwabwe gwa mutwe obuzibu abasajja bwe balina baagala nnyo okuzuula kati abeera ewoono nagakanzuule kiki ekiri eri agenda kwekanga nga byonna byazuula byebimu ebya Grace Can tebinaggwerako ddala yadde va kuziri eddiini esatu ze baakoze ze baakutegeezezza nze ze baŋŋambye naye Grace Can wamaanyi abo bonna abasajja nga bali kuggowano bamwogerako maama wabula sisobola kyogera ku mpewo kye bagamba abasajja abo bonna mugwe Grace Can soko owulire Grace Can bwe bagamba kyobolaba abo kika wabula n'enjogera eyagamba okkiriza bukkiriza nti kyekyo bamugambe nja kuuma ekyama tosobola kati ayo kididi golaba yagenze nga atandika bwe nkozesa ekigambo kino mba njogedde bubi ekiriwa mulina akatobo ka muzimu gwa ekiriwa n'abantu ekiriwa nkutumidde nnyo ambuuzi wako naye kati olwo banzijje ku mulamu wamayogera nako asoma akatabo k'omuzimu gwa kasooba omusajja oli bannange yatuumanga mulimu mulokopyo ng'ayogera nnyo aba alokopya ate nange nadde mpiteragala ba mulokopyo wuuyo naye kididde kati tumuyite tutya yagambye yalabiridde ebbanga omwana oyo yenna ng'amanyi we kati yayagala wakiri bamudize ku ssente akoze bulungi bwansi omwana alikula naye naabako kyamuyamba nti nayangwira kapampa nangwira ku bizigo amata nenywa ekyokubiri bwe bitanaggwera ddala ddala ebya kididi nga tubitadde ku bbali eggulo abamawulire badde bagenze kusisinkana oyo abakulu abo bombi bwe bakkanyiza nti omwana tumukuze kididi kati omukulu n'agenda kafero yayimbira nti n'agiranga laddu ne badduka ne beesasa
ekiboozi ne kitandika mbwe yakkiriza omwana abadde alina gye yaakava gundi oli gye yali yaakava ani ono ayimba obulungi ow'eddoboozi eddungi ennyo asinga mu Uganda mukazi musajja musajja Jamie Culture gye yaakava mu rehab sinayogerako rehab ebyo bibyo naga abajja kukunya emimwa gujja omanya kati nze ekikozesa olugambo obulungi emimwa bagikunya nnyo nga ndi buno ne mmanya kati gwe tebakunya kale bakunyako awo wetuli bakunya kati munnange nze gwe soogedde gye yaakava okutereezeko olwedde oyogeddeyo kati wali mutawaana kuno kuba kusiba sabula emboozi waliwo omwami yagenda n'aloopa yaloopa alina bamawulire yaloopa bamugamba nti yagenze Germany ne bamusiba yingini ogenda kuzijja ku mulamu atuddeko kati bwe badda ne babuuza ati we yaloopa amuza nnyonnyola yingini gye baali bava okusiba ate nga asobola ginyonnyola naye nga okusiba yingini okimanyi sikimanyi kyeki kati byebyo bwe bityo so wengambira nti essaawa yonna entabuka zandidda tudde ku mulama gwa kididi abanja akasente ke bw'oba omulina muteeka awo ayogere bulijjo tulisoma bulijjo omwana alinze maze mumunyiriza ino bujja akasente esindikayo mpolampola olimba wallahi ngolwesikani kyonkoze akutudde omutima kyokka ogatagattana akatekayo nga kyataano ebyatabukira bulijjo oteekayo amata wallahi pampa bekifuneyo ebizigo bujja ngamba wallahi n'akasenya enywanto omuntu kale obutonotono naye bunumye nno kyokka ati kulisoma bujja alina ssente abasajja butaagala kuteeka mbana ssente tugenda namuloopa tusasule wadde ki kubanze bujja onteekamu ezange obutonotono kwanza fe olaba wamenge gye tukubwakubwamu nze nnywa amasada nali ngamba oba gwesikaani namudira gasimanyi oshegeddwa amadankani bino byo tunywa amazi nova ku stage naye wetala noku kuba munnayo oba tomanyi gwesikaani ayinza okuba naye nga faaniwo agiramba wagizi bafani nina nakwata ku mukono ate bawakava ekidi mpe namba yo bakwata ku mukono yawe munaye waliwo kaloji wali ebakupapya bakuyisa mu bwangu wakati tufune photoshoot tusoke tugende ebintu byo tubigeraageranye n'eddwaliro eryo bakozesa ddwaliro ki ne mubiraba nga bituufu nga n'omusayi mwana ali mu mikono gy'omusajja mama we sente basobola n'okukyusa omusaayi zagamba ko mama wajja nti DNA oshegera wama Isaac Ajinga alenje tulisoma bakyusa omusaayi tokalira wano ngira kaba kubanga tulisoma kubanga tulisoma omusaayi w'omwana wange olwo akasenya ke kakuluma naye akasenya ke yagula ka mwana wa myaka emeka nga tonatuuka naye bwe bayita obuziga obw'ekirogo obuziga bw'ekirogo obw'ekikuusa obwenge effubitizi effutwa obutaagaliza emitima ebibi gyegiri mu kididi bingi nnyo omuntu yalabiridde omwana n'amuyoola n'agula pampa n'agula enywanto nkutumidde nnyo kakalamu da answer one of the most successful gossipers katikome otuwumule ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe the Voice Africa ku buli Sunday. Airtel abululukumi zokka bukedde obulwokuna zaakubyeeko bugule tukulaze engeri abanene mu FDC bwe beeyuzizza ne beerangira ne ku ssente z'okulwanyisa noopu mulimu ebipya ebizuuse ku mukazi yattiddwa omuzungu omubadde n'ebyokufumba mu mali abiri ebya bbulooka w'ettaka yakubiddwa amasasi agaamutiddewo kizuuliddwa nga byabaddemu okukyanga abakazi ng'obuganda bwetegerera okujaguza emyaka 3 ejja kabaka ku Nnamulondo tukuleetedde engeri ab'emmamba gye bajjamu okutikkira kabaka ennaggalabi omuzadde alina omwezi wa P6 ne P7 bamuteereddemu paasi PLE amuyamba okwetikkira ebibuuzo eby'akamalirizo kwe tukukatidde ne ansa ezaafuluma ku Mmande mu byemizannyo tosubwa ebikulu ebyabadde mu nsiike ya Man U ne Lyon gw'okwegezaamu tukugattiddeko n'ebipya mu katale k'abazannyi mu Bulaaya bino byonna mu bukedde olwokuna abululukumi zokka bukedde olwokuna zaakubyeeko bugule tukulaze engeri abanene mu FDC bwe beeyuzizza ne beerangira ne ku ssente z'okulwanyisa noopu mulimu ebipya ebizuuse ku mukazi yattiddwa omuzungu omubadde n'ebyokufumba mu mali abiri ebya bbulooka w'ettaka yakubiddwa amasasi agaamutiddewo kizuuliddwa nga byabaddemu okukyanga abakazi
ng'Obuganda bwetegerera okujaguza emyaka 3 egya Kabaka ku Nnamulondo, tukuleetedde engeri ab'Emmamba gye bajjamu okutikkira Kabaka Ennaggalabi, omuzadde alina omwezi wa P6 ne P7 bamuteereddemu paasi PLE amuyamba okwetikira ebibuuzo eby'akamalirizo, kwe tukugattidde ne ansa ezaafuluma ku Mande. Mu byemizannyo tosubwa ebikulu ebyabadde mu nsiike ya Man U ne Lyon mu gw'okwegezaamu, tukugattiddeko n'ebipya mu katale k'abazannyi mu Bulaaya. Bino byonna mu Bukedde w'Olwokuna abula 10 zokka. Bukedde w'Olwokuna zaakubyeeko bugule, tukulaze engeri abanene mu FDC bwe beeyuzizza ne beerangira ne ku ssente z'okulwanyisa NOPO. Mulimu ebipya ebizuuse ku mukazi yattiddwa omuzungu omubadde n'ebyokufumba mu mali 2 ebya bbulooka w'ettaka yakubiddwa amasasi agaamutiddewo kizuuliddwa nga byabaddemu okukyanga abakazi. Ng'Obuganda bwetegerera okujaguza emyaka 3 egya Kabaka ku Nnamulondo, tukuleetedde engeri ab'Emmamba gye bajjamu okutikkira Kabaka Ennaggalabi, omuzadde alina omwezi wa P6 ne P7 bamuteereddemu paasi PLE amuyamba okwetikira ebibuuzo eby'akamalirizo, kwe tukugattidde ne ansa ezaafuluma ku Mande. Mu byemizannyo tosubwa ebikulu ebyabadde mu nsiike ya Man U ne Lyon mu gw'okwegezaamu, tukugattiddeko n'ebipya mu katale k'abazannyi mu Bulaaya. Bino byonna mu Bukedde w'Olwokuna abula 10 zokka. Bukedde w'Olwokuna zaakubyeeko bugule, tukulaze engeri abanene mu FDC bwe beeyuzizza ne beerangira ne ku ssente z'okulwanyisa NOPO. Mulimu ebipya ebizuuse ku mukazi yattiddwa omuzungu omubadde n'ebyokufumba mu mali 2 ebya bbulooka w'ettaka yakubiddwa amasasi agaamutiddewo kizuuliddwa nga byabaddemu okukyanga abakazi. Ng'Obuganda bwetegerera okujaguza emyaka 3 egya Kabaka ku Nnamulondo, tukuleetedde engeri ab'Emmamba gye bajjamu okutikkira Kabaka Ennaggalabi, omuzadde alina omwezi wa P6 ne P7 bamuteereddemu paasi PLE amuyamba okwetikira ebibuuzo eby'akamalirizo, kwe tukugattidde ne ansa ezaafuluma ku Mande. Mu byemizannyo tosubwa ebikulu ebyabadde mu nsiike ya Man U ne Lyon mu gw'okwegezaamu, tukugattiddeko n'ebipya mu katale k'abazannyi mu Bulaaya. Bino byonna mu Bukedde w'Olwokuna abula 10 zokka. Bukedde w'Olwokuna zaakubyeeko bugule, tukulaze engeri abanene mu FDC bwe beeyuzizza ne beerangira ne ku ssente z'okulwanyisa NOPO. Mulimu ebipya ebizuuse ku mukazi yattiddwa omuzungu omubadde n'ebyokufumba mu mali 2 ebya bbulooka w'ettaka yakubiddwa amasasi agaamutiddewo kizuuliddwa nga byabaddemu okukyanga abakazi. Ng'Obuganda bwetegerera okujaguza emyaka 3 egya Kabaka ku Nnamulondo, tukuleetedde engeri ab'Emmamba gye bajjamu okutikkira Kabaka Ennaggalabi, omuzadde alina omwezi wa P6 ne P7 bamuteereddemu paasi PLE amuyamba okwetikira ebibuuzo eby'akamalirizo, kwe tukugattidde ne ansa ezaafuluma ku Mande. Mu byemizannyo tosubwa ebikulu ebyabadde mu nsiike ya Man U ne Lyon mu gw'okwegezaamu, tukugattiddeko n'ebipya mu katale k'abazannyi mu Bulaaya. Bino byonna mu Bukedde w'Olwokuna abula 10 zokka. Bukedde w'Olwokuna zaakubyeeko bugule, tukulaze engeri abanene mu FDC bwe beeyuzizza ne beerangira ne ku ssente z'okulwanyisa. Omukyala n'abeera n'omwami mu bbanga ttono nnyo n'aba n'omulala, agamu amagi gaba tegannabulira yeeri. Oluusi aba yaleese amagi 2 omulundi gumu. Kati munnaaye kitonsa ya aviiriddemu awo tayagala kugula sekatwala ne bannaye omanyi onkubyeko ekintu naye babula mukazi wattu kale omanyi nedda I've erased my memory automatically. Omanyi bagiraga format memory card nze format ize ati munaye Grace Khan yaliko kitonsa tugenda muzza ati kati gobanga agamba kitonsa ne Grace Khan balina enkolagana yali yabwa manager bannange nzisenze tusoke tugereko mu America kikambwe yaviiriddemu awo nno tuli kati wamma mu America abaana bakola mbaga buli kaseera ku mbaga awo bali babadde Dallas oyo bamita Lambert ku ddyo Etibot agenda kuba president wayo ababadde Dallas Anatole Hotel balina embaga gye bategesewo nga etandika 1st September okitegedde naye ng'ate mbaga ku mbaga wali abayanjudde tugenda bakuleetera mu maaso awo Boston bana abaana abasajja baffe abali ku byeyo tebawasizeeyo uza teri bala babeera abo bokka tugenda fuba okulanga buli mbaga eyitawo tuwetegereza California Van Nice mu Valley babeera mu mbaga bikaseera ne beewasiza abantu baabwe ne bafumbira abantu baabwe mu bulungi si mu bubi bannaye Georgia, Atlanta, Houston, Texas n'ab'e Dallas abo Dallas community mbatumidde nnyo Beka Najemba n'abalala olwo omukyalo mita Juliana bwe bakuyita tondeka n'abalala bangi twalanga omugogo embaga kati kuno kubadde kuwummulamu embaga tugenda zireeta mu maaso kitonsa kankomewo kati nzizengu toddamu noyogera kale nayinizedda kitonsa
nga ye yali manager wa Grace Card okumala ebbanga ddene n'atumanyisiza Grace Card bulungi ng'ojjako Geoffrey Lutanairi Namatu bibamutendekera mu the New Eagles nga baddukayo baddayo ne bamusoberwa yakulisizza omwana oyo n'addamu okubategeeza nti takwatangamu obwaki obwaki obujulizi bwaki siwulira abanyauganda siribeerayo nze bampaabireyo gyange wamma kitokusabira ebintu byo nzikalebule kitonsabuze anti wekobakanye abula kitonsa tumuleke kale kuba kati naawe era olinga gwabirinyemu sinkoze eki omuntu yagambye dda nti ebigambo byange nabimize katusooke palaso omanyi bamaneja balina kye batumanyiiza kigeyakubye nemwogoloza omanyi waliwo video shoot ebadegenda maaso accidents ziri mu video shoot tolabako n'abantu abakwata tiktok ne bakwata tiktok ne bafuniramu ebizibu nekwata essimu nekwata selfie n'agwa mu kinnya oba n'agwa mu mmotoka nina nakola ke naye kali kayimidde ku ttebo we bati ku mmeeza eno waggulu kifaani kyetoola ali biza ali mukuzira nemusobula nekimukuba naye akwatawo nakkirira naye nga awulira afa naye nga tiktok teyagala gikomya kisomako mu katabo ka basajja mivule oba kiri muttu kiri mutwe katabo ka kiri muttu mulimu ki omanyi nyenga seminary nga bakusomesa n'ebitabo byonna n'obimalayo ku nsi kiri muttu omusajja bamuyita mivule ng'akuba ebifaananyi cameraman omanyi bukamera buli obwasooka yashika owina negative terera kube nalyoka agira bwati nekabanga ekikanga bwa naye yatambulanga emabega bwati nga badde emabega muterera bwe muti abagole mpaka lyagwa mu kinnya kya toyiga nga takirabye naye abagole bali babiri ne batamulabulako nti owaayo ogwayo ate nabo babagamba mugambe kaseese nobuuza kaseese fene bo nga bali batiiti tomanyi n'abagole bedda matiitiri bwe bati obanga akimendaga muntu kati palaso yadda kwata video libaye kapitire kamukuba naye nanyonyola ne kumbeera ye mukulu we gyali mu kamiliyoni nanyonyola ne ku kivulu kya munne yali muganda we omwerabidde gwe bayawukana naye nanyonyola ne bannaye Bruno Betty ayombera bwere tayomba kubanga tumuliko nnyo Bruno Betty era na palaso nanyonyola ne byataata we Bruno Betty tubajjukiza ekivulu kya bine mumaaso tugenda kuleetera story ya Bruno Betty ayina ekivulu weri nnyo ekivulu kye kati twakulaba palaso nakulabira olabeko screenshot ya gundi ku video call ng'oyogerako ne Milkways ali atya ali bulungi bamudischarge nze finally ali home ali ku order za musawo according to what I heard era ndoga wakalabye kagundi nga smiling nze era omuntu asmiling nga aba ali mu mbeera smiling nkituufu kibulemu bino byade bidu kuba batugamba bamusajja kera n'agenda n'ayimba abantu bagamba olumu no gwe manyi surgery yali Humphrey yafuna surgery muganda waffe just cha mistakeningibwa era nalaba ebifaananyi ku social media nga biyitingana nga biri confused naye nga no ajja kuba bulungi ate bino byokuperforminga after nga avudde mu ddwaliro anti kati omusawo kati nze ngeri gye siri musawo omusawo yamuwa doctors orders kati ezo orders yazimanyi n'omusawo engeri emessage y'eddwaliro gye ba confidential so kitegeeza yaba alina okutotolera ekikwatagana ku orders ki ze bamuwa bino by'abantu okuvaayo nti no yali alimba bamanyi famire y'omuti omubeera mu bubadi buli ssaawa abantu bavangayo bulijjo okuba kati ffe tuli ba public servants abantu bawa ebiteeso byabwe ku ndowooza yaabwe ne waliyo opinion waliyo ne fact n'opinion tebifaanagana kati nze nkwaze facts zeninako kituufu yali mulwadde abebogera yes ate kati olabye ne video omuntu bamudischarge ng'okuva mu ddwaliro East Africa ntono mu Africa kubanga video eno twakoze research nga twetaagamu omukazi asinga obulungi mu Africa akalulu ne kamukwata twasunsudde ba ex bonna ne tubeetegereza ne tulaba nga wano yasaanawo so it's just a music video oluyimba yalwagadde ne lumunyumira n'alusiima takiŋŋambangako kati gwe mulundi gwe yasoose okuŋŋamba nti ayagala kubeera mu video ya luyimba lwange era n'alonda luno and
mu bitono ate kati ne ŋŋamba ate kati yasinga obulungi mu Africa kati nkyanoonya ki ne nga kamuteekemu. Ekkumi teryagala omu, ekkumi terisiima omu. Toyinza kubeera mulungi omu. Ne mu luzungu bakavunula ne bagamba one man's meat is another man's poison. So ate era bagamba bw'oba oyagala okulemererwa gezaako okusanyusa buli omu. The key to failure is trying to please everybody. You can't please everybody. So nze ndowooza ekisinga obukulu kufa nnyo kwabo abatwagala ng'abo abajja mu bivulu, abo abagula music, abo abatuwa streams. I think that's the main part. So ate abo nga nabo omulimu gwabwe bagukoze bulungi kuba embeera mugiraba, embeera eraga nti tulina abawagizi. Abawagizi abo embeera gye batussaamu mugiraba era eraga nti weebali. Just lwakuba nti ffe tuli mu kamera nti eyo Mayanja family nti oyo gundi. Naye bantu babawalanye, bantu bawalana Yesu, bantu bawalana abantu. So empala naye eva ekyabuntu. Omuntu of course oli bw'abanga alina kyakola ekirungi ng'abantu mbeera ebaamu ey'obujja. Just obujja obuhandlinze otya naye nga buli omu awalanwa teri muntu ali awo nga buli omu amwagala. So I don't think nze ndi wanjawulo kwabo era tekinneewuunyisa wabula kinzizaamu amaanyi kubanga n'abampalana buli bwe banjogerako eyo ate nange erinnya lyange wongera odditambuza era baba bali kunze ate nga nze njagala kutunda linnya. So it's a win-win situation. London manager bookings nyingi ate kati okuva lwe saagenda ne bansibwa kati ate bookings ziri mu bbanga nnyo. Waliwo abadde ayagala tukole naye on the different dates saagala kumenya abantu kubanga saagala kuteekawo mbeera but tulina bapromota nga 5 they all interested for us to perform mu London actually ne Manchester ne Birmingham. So we are still negotiating. When the right time comes buli kintu kirina time yakyo era bafaani bange ab'e London time entuufu bw'enaatuuka Palazzo time mugimanyi etuukanga ejja tuuka and it's Palazzo time we will be there and we will represent. Ndoza mwewuliriddeko bulungi nnyo. Ntumira omusajja ali mu nsi gye simanyi asiiba nvuma mbuulo okuba ŋŋamba nti Kamiliyoni mulwadde. Kibi kyokola? Nga ye agamba Kamiliyoni si mulwadde kati nanvuma wabula nensirika. Abira abantu ng'abo ina basi. Ebivumo tebimenya gumba mpozi lwakuba olumu ekivumo kyannumyamu omutu. Owuliranga kiwulire n'onywa amazzi n'okireka kuba abavuma bo tebaggwayo. Kati tugenda kulaba mukulu bamuyita Brunobet bukedde famma embuutikize ne ku TV alina ekivvulu akayisa nnyo. Ono ye pulezidenti w'abakatumwa. Efa ya pulezidenti byonna nga mbimalawo. Nawe funa obubu. Ono ye pulezidenti w'abakatumwa era bw'oyagala katumwa y'ono agenda bba n'ennamba ya simu ye bakatumwa akyasinze kubanga buli talenti eri ku bukedde. Okitegedde? Kyekituufu. Kati Brunobet ategese ekivulu kye ekajjansi era nga last year yakikubanga bwemumanyi omwana oyo agenda kujja wano abategeeze bulungi ensonga. Mucappizi nnyo omusajja Brunobet agenda abantu bagira baga nti okubeera ku bukedde olina okuqualifyinga ebintu bisatu. Olina okuba omwongeze nnyo omukyala nga mulungi nnyo mukyonkalulira amaaso. Uno Brunobet nenge janulira amaaso n'okutala okubala yebi. Obadde okyanyonnyola nga nze mpulira byonnyonnyola. Alabo bano naye agwamu. Eba nina bwengwanza omusirise. Yonna nyini ge tubali oli musirise. Lwaki weewaliriza? Katandika okwogera tulaba oli musirise. Basebo ne banyaba amaanyi nze Brunobet muzikuwa mu kumandiga nze zikago batwalira ebikunta ku ssomero eyakoma okufa mu senior 1 okufuka ku buliri nakoma mu senior 1 era nosigala ng'oli musirise. Toyina likodi gy'olina mu ebyo bintu. Nze nyina likodi buuza ku maddwala si egomba. Wakola si wabula sijja kwogera byogera muntu w'abantu sanyu yabimanyi. Oba gwe wakoma mu senior 4. Muki Seminaro oyinza ofikira enyenga genda mu maaso gundi. Aliwasabio cyane mu kufukaza jjo wange luma mutamu komandike kyobula nayita Brunobet muzikuwa mu komandike yakeza kumachananga bangobe gali ekisama toke lisoko okugwa nga sijitiri wagudde ndifumbe ndiyo kyendi lyempone sebya nagobe gali ngati walirigwa go byokufuka ngojeko sago bagali naye nga tulonda amatooka ago okusiba ekisubi ku nsiko wakisibako okufuyisa ku mulandiro ogusaze ekkubo nagufukako era n'ogaana olekerawo ono yakulira ensalika yakulumako enfunvunza zakulumako gwe zakulumako nalumwa envunza genda wanyambozi yonze tonzikuza byamu ekajasi mu kisaawe
Bruno Bet experience katemba mu binyanyanyanya nze nga nzanya katemba ebbanga lyonna ne musajja munakatemba tomuwandiisa tomuyiyo omutetenkanya omupanzi w'obulamu ningamba abantu bano kambalageko nti katemba ono tusobola okumuzanya talent gyeziri ezizanya katemba n'ogamba yes abaana bazanya waliwo abali bagamba bakatemba twamanyanga basenkubuge bakibuuka bajoni sega ba abe mukibi mwemidi emutete Ahmed Lubowa ningamba ba bossa ningamba naffe emiji emito mwegiri tulina ebyana ebyobuwala ebizannyo obulungi bibiina byonna ebyenjawulo tulina abalenzi bahandisaamu zakuli ninako stabuwa natolaja takyasiza okuyimba emikolo ninako bakomediani bayitirivu mawula ne lweyini ninako abaana ba tiktok ako nakanja ninako shamimu abaana babazanya bulungi bannakatema balala bangi bendeseyo bangi okuyingira sente tugenda oyingirira omutwalo gumu emitwalo ebiri emmeeza emitwalo 5 ludda wakoze ddira mwera kajjansi mu kisaawe bw'otuuka ekajjansi obuza ekisaawe kya crazy awagulu tugenda okubeera tukeera bwe tulinawo omupiira ogwaba bodaboda kawuko ne bodaboda kajjansi bwe gusooka w'abasajja n'abakyala bagenda kubaka ab'obutale era beesunze ebirabo bingi seguye nadde njagala olamula oba ogw'abakyala lwaki ompa gw'abakyala ate abasajja bakuba manyi ojja beeraga nina abakyala obeeremu onaalamule gw'abasajja tujja kukomyawo omukulu ono annyonnyole enteekateeka ze kuba tuziri wakati embizi neetuyana otandise ensonga zembi ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya airtel tv onyumirwe the voice africa ku buli Sunday